bagamba volume clear. Bagambye volume clear. Okay. Ebisigale tunabikwasaganya kubanga sigena kulekana n'abayayi. Bayagalidde hacking era mbadde siri wakujja badde bagezzaako okunkwatamu. Naye ndowooza tugenda genda maaso nga bulijjo sagala barisa. Alright, ndoza njala soka n'akalowoozo ndyoke ngende ku Kigula Lodge. Kana akalowoozo njala kagendere bannayuganda mwenda buli mujesinzira okuwangaadya nga oli muntu mukulu weetegereza osusse emyaka 18. N'ekintu kijera bategeeza olwa mu kitegeere. Naddala nga ofunyemo kasente otandise okukola ebintu by'obuvunaanyizibwa. Waliwo ekintu kye mutera okuwulira nga temumanyi kye kitegeeza. Abamu mumanyi kye kitegeeza n'enjala kibanyumira mu kitegeere mu kalowoozo kaaliro. Mubeere clear nnyo ku nsonga zino kuba kalowoozo kaaliro. Omuntu yenna asobola okuddira mu bigere n'akola omulimu gw'obadde okola oba n'omuwa obuyinza okukola ekintu ky'obadde olina okukola oba n'omuwa obuyinza okutwala ebintu bisinga tewaliiwo. Mu luzungu amuyita next of kin. Next of kin ono tumukozesa nnyo naddala ngo ogudde back account oba okola business oba owoze sente oba n'ebintu ebirala. Next of kin ye muntu singa gwe kennyini nannyini kintu ekyo oba tosobodde kuba nti wooli oba luwembere kutuuseeko. Next of kin ono ye muntu gw'obuvunaanyizibwa okuba nti agenda kuddukanya business zo okutwala ebintu byo oba okukolera ebintu gwe nga toliiwo gwe tuyita next of kin. Abasinga obungi mu kyawulizi naye nga temukimanyi naye aliyo abakimanyi. Kati ebiseera ebisinga bannayuganda basinga obungi mwe mulowooza next of kin ye musika era kiyinza okuba nti ye musika naye ate next of kin ebiseera ebisinga ye muntu gw'obuyinza ng'asobola okukwasaganyiza ebintu byo n'oba toliiwo. Kati next of kin oyo abantu abasinga obungi temuwa budde. Kati no message njagala egende mwenna bannayuganda bali mu diaspora naddala abaana bagenda okuba ekyeyo. Bw'ogulawo ekitavu mu banka bakubuuza next of kin. Bw'oba wandika next of kin weegendereze nnyo tomala gawandiikawo muntu. 1. Olina okuwandiika omuntu oyo ng'omuzza mu bigere ebyo ng'omanyi nti ebigere bye asobola okuddukanya emirimu gyo nga bw'ogiddukanya. Asobola okukola ebintu byo nga tagenda bibuzaabuza. Era ng'omwesiga bulungi okubanga agenda tambuza ebintu ebyo. Mu kino abantu abasinga obungi mugulawo account ne mugenda ebwe ne mwagala ate okugyayo ensimbi zammwe nga muli Bulaaya nga temusobola zijjayo kuba kati gavumenti ya Museveni yababbi mu banka babba nnyo ensimbi. Ne wango otaddewo next of kin n'omuwa obuyinza asobola okukola ekinyini kye wandikoze. Naye mu kino ate oyo tabeera next of kin. Oyo ate abeera signatory nti oyinza okugulawo account n'oteekako omuntu omulala asobola okugyayo ssente zo nga toliwo nga naye omwesiga. Kati signatory naddala mu abantu mwe abatambula nga mugenda ebweru naye nga ate mujja kukozesa zino ziri ku account. Abantu babiri bano beetaagisa nnyo mu bulamu. Bwe tuyita signatory osobola muteeka ku account yo ng'asobola okugyosereza wotali. Next of kin singa oba tosobodde oba ofudde ono yasobola okuddukanya ebintu byo ng'omwesiga bulungi kye tuyita next of kin. So buli muntu yenna akola business weegendereze nnyo ng'owaayo obuyinza bubbuwa omuntu. Noonya nnyo omuntu gw'oyinza okuwa obuyinza buno ng'asobola okuddukanya ebintu byo wotali oba wooli oba ofudde ng'omanyi nti ebintu byange mbirese emikono mituufu omuntu gwe biwadde asobola okubiddukanya bulungi gwe tuyita next of kin mu kintu ky'oba okola. Alright, kati awo nvuddewo ngenze mu kalowoozo ngenze mu Kigula Lodge kya leero. Mu Kigula Lodge kya leero nno kigenda kubeera kinyuvu. Kino kigenda kubeera kikwata ku buli muntu yenna. Oba oli munnabyabufuzi, oba oli mulangira, oba oli mumbejja. Ekigula Lodge kya leero kigenda banyiiza naye nga ge mazima. Ekigula Lodge kya leero kino kisinzidde ku biga byengenda obbagamba olwo information gingenda obbawa. Otwogerera essaawa zino embeera tewoomya nakabululu mu ggwanga lyaffe Buganda era mu ggwanga lyonna eryamu Uganda. Embeera ya Ssaabasajja Kabaka nayo si nnungi nga bweyimiridde essaawa zino era nga bafumba entotto okuba nti bamumaliriza nabo tebatudde. Bagezaako nnyo okubuzaabuza n'okujja information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka n'ogifunza okuba nga temanyika. Naye mu nsi ezikulaakulanye zirina ekintu kye zikoze. Gye buvudde Katonda akola akatambire mbagamba nti ensi okuteera by'obufuzi waliwo abantu abalina okulusulamu akaba baveewo. Nakino kidda mu Kigula Lodge kya leero. Bajjajjaffe bakola bingi nnyo okuyimirizawo Buganda n'okuyimirizawo Uganda. Naye ffe bazzukulu baabwe ensi tugitunze olw'obusente obutonotono n'omwoyo omunafu n'obutayagaliza. Obuganda essaazi no buli mu katyabaga si lwakuba nti bwandiyagadde okweteeka mu katyabaga. Buli mu katyabaga olw'enseeka ezajja ne zibuyingiramu nga zeeyagaliza.
Obuganda buli mukati abaga olwabalangira n'abambejja abeyagaliza bonga bo yensonga lwaki Obuganda butuuse wano mu ggwanga erya Ghana okuterera okutuuka weriri musajja mukulu J. Rawlings yalifugako yakola ekyafaayo okutereza eggwanga Ghana n'okubanga weriri lwaliro yakola ki J. Rawlings yakimanya nti bannabyabufuzi abasinga obungi babeera bamafiya era bayaaye yali byafaayo bingi nnyo mu Ghana nga beefuula bakola kino beefuulira ensi bwe yafuna okulembeze J. Rawlings yakola ekitakoleka mu mutitiizi yakwata buli munnabyabufuzi yenna enseekezi n'amumiza omusu okutereza Ghana yakwata abantu bonna abaali balina enkwezenga okulemesa eggwanga Ghana okufuga n'abamiza omusu Ghana kwe kuterera butyo ne mu Uganda nabagamba dda abantu abamu balina okuvaawo Uganda okuterera ekyo nakibagamba ne mu Bwakabaka bwa Buganda mulimu abantu abalina okufa omuli abalangira n'abambejja balina okuvaawo Obuganda okuterera kino nkyogera nga nsinzira ku nkwezengeza ezizina ebbanga limaze nga nkola programu eno abantu bangi beefudde abategera ensonga za Buganda naye ojja mubuuza mu kiggwalo gikyaleero nze ngaza omusajja Omuganda nina embeera n'engombe egamba nti bwenkyali ewantu nensanga bafumbye katogo ka muwogo sisobola babuuza lwaki tebafumbye chipusi sisobola babuuza lwaki tebafumbye ekibumba nga nkyadde obukyazi nedda ntuula nenzikalira bulungi ku lujjuliro nendi ekyo kyensanzeewo then enkeera yaalwo olunaku olulala nsobola okwenyigira mu ekyo kyenjagala kibeerewo so si kutuuka kuwa mateeka ku kintu kyesanzeewo nze nganza omuntu mu Bwakabaka bwa Buganda okubutegeera obulungi ng'ojja okusoma ebyafaayo Ssaabasajja Kabaka Katonda Muwendo Mutebi II mutabani wa Muteesa gwe nalabako nga bamuteeka ku Namulondo gwe manyi nti ye Kabaka wa Buganda kati gwe omumbejja ali alina akasajja n'akakazi kakuli ku mutima ng'owalana mwannyoko naye ng'ate waliwo mu nkiiko ezaatuula ne mukkiriziganya nti Omutanda ye Kabaka wa Buganda omulonde kiki ekikutaanuula ate otandika okuyeekera muganda wa mwannyoko otuuka omwagaliza entaana goba tosaana kufa kiki gwe omusajja wa Kabaka gwe yawa obuyinza omulyamu olukwe essaawa zino goba tosaana kufa gwe tukimanyi nti okusaanawo kwa Ssaabasajja Kabaka naawe kennyini ogenda kusaaniramu gwe munnabyabufuzi eggwanga Uganda litambudde okudda emabega emyaka buwanana olw'abasajja n'abakazi abagwire bajja okuwaba eggwanga lino bakyakuwa milioni 3 milioni 10 milioni 2 n'oyogera Japan naye nga wirabidde nti eggwanga liryo gwe osaana kukola ki kitegeeza nti gwe munnabyabufuzi omutolotolo mumbatuutu naawe olina kufa yensonga nti ekiguliro gikyalo kigenda kubeera kikambwe nnyo Uganda okuterera eri abantu abalina okufa Buganda okuterera eriyo abalangira n'abambejja balina olusuula mwaka aba Buganda okuterera naddala abatasobola kukkiriza nti ekiriwo kyekiriwo naddala abo abalina omwoyo omutono eri Buganda okubeera ku Namulondo si kalulu tebakuba nti kalulu jjadde otakula butakuzi kuliko nvo n'obuddo era entebe eyo nkimanyi bulungi nti esala omuntu singa ogyepaatikaku nga sigga omutufu ino gigendako kati gwe yaliwo n'ataaliwo nga batuuza Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo nga tewasobola kutula mu meeting ezo oba tewasobola kuteekayo ddoboozi lyo nga batuuzaako mutebi leka Ssaabasajja Kabaka obulamu Katonda bwamuwadde awumale ku Namulondo y'abajjajjaabe oluvannyuma Katonda n'abakkiriza omujjulula kubanga ffe si kye tusaba tujja kumanya ki ekiddako naye abalangira n'abambejja abalimu abeefudde omuze abafudde omuze okulumba nga Ssaabasajja Kabaka ne Mujerega kwe tutadde abantu ba bulijjo abeefudde nti bamanyi nnyo n'okusinga abalangira n'abambejja namwe mutufuukidde ekizibu ekyokusatu gwayogera amafuukule ku Ssaabasajja Kabaka essaawa zino wali luddawa nga batuuza Ssaabasajja ku Namulondo 1993 wali luddawa waki tewajja n'oyogera ebigabo bye bimu nga bagenda omutuuza kubanga nkimanyi nti enkuŋŋaana zaatula ez'abataka ez'abalangira n'abambejja n'abasajja beebuuzibwako ensonga mu Buganda ne batulabo ne bakkiriziganya nti lunye nti Mutebi mutabani wa Muteesa yabaatula ku Namulondo mwaboogere makikinike essaawa zino mwali luddawa kyekibuuzo kye mbabuuza mwali luddawa kyenva mbaga nti Buganda okuterera eri abalangira n'abambejja balina okulusula mwakaba Buganda okuterera Uganda okuterera gyo nga gyo eri abantu abalina oddusula mwakaba ekyo nakyo nekiba otumala kiwedde ngo John Rawlings bwe yakola ereko omukulembeze wa Ghana n'asooka asala buli kiyenje kyonna
ekyali kisiruwala nga kivudde mu nsi zaakyo bali mu kulya buli ssente na kufa ku bigendo byo ng'abantu. So no kyembagamba nti abantu abo balina kufa bufi omuntu alyoka afuna emirembe. Bwe tuba tukyalina banaye bufuzi embula bwoya, bwe tuba tukyalina abalangira n'abambejja nga balowooza nti balina okutuula waawo ng'ate okutesa kwaliwo na buli kimu kyakolebwa okulanga Ssaabasajja Kabaka atuulawo nammwe mulina kufa. Nze mansi kyalina gwe neeguya ebintu byonna bibagamba alaali ne mbiwulira ne mbasonsomola ne mulyoka mbitegeera ebigenda mu mutwe gyammwe ne mulyoka mbiwulira. Awo nno kikibadde kigula lugikyalo kati njala agenda ku vidiyo entuufu yandeese. Gwali mu kwakinga vidiyo nagge kola ogwo nze nja gitambuza nja gimala. Ntandise bwente. Kasubire nti Mayiga otuuse n'ekibinja kyo kyonna eky'abantu abali mu Europe b'otambula nabo nabo bennyini abakkingiriza. Nkimanyi nti mutudde bulungi nnyo. Kantandike bwente. Ntandise n'omutabani w'omugenzi Karekezi. Gwe tuyita Yoseti Bahabula otabase mutabani wa Karekezi nsi yaleeta muzezede ensanga bisibe. Lukwata Syria. Mukulu gye baliko gy'otussako nga twansubire tuli bulungi. Tugamba nti ebyafaayo biddiringana ate era amawulire tegaba makadde oba tegaba mapya eri oyo atagawulira nkugabira mapya. Yoseri wafaayo wano ogamba nti okujjawo Obuganda tekyetaagisa kuba masasi oba okutta omuntu yenna. Gwe wali ogenda kweyambisa Baganda era kyokoze obulungi nobeera successful. Nesirooza nga bw'oyagala okubeera successful ekigenda okuba. Jjukira nti ffe Abaganda tuli salambwa likuwoninga emirundi egiwerako nga terina kutuusaako buvune oba bulabe. Gwe kennyini ogenda kwekulira kabazzi kugulu. Gweoyinza okoza kyogenda okukula kiru nnyo gy'oli n'endooza kikyamu nnyo. Butyo n'omuntu gwasigira mu bigere Militoni Obote bw'atyo bwe yakola. Naye nno oyo ndo twamusikiza Maguja oba embwa y'amatyansi Butyapa gye twamusikiza kubanga yali mukoddomi waffe nga neni yatwamuwalya Bwete. Naye ku ggwe ebikolobero by'okola essaawa zino simanyi kikigenda kuddako. Naye tugamba nti akayina abiri otega kalaba. Mukulu gwaddira mu bigere Obote twamusikisa Maguja ey'amatyasi Butyapa. Butyo naawe mukulu ojja kukifuuwa ng'okizza munda olunaku lunaatuuka ng'eyo bavuunise kwe tugenda kusikiza mpisi. Olw'ensonga nti empisi teboola kubanga terina kamwa kawunyiriza nti eno ennyama gy'erya mbi kubanga yo nsanga bisibe era nga bwenkyogera ngo gali amanyago. Ogambye gwasikira mu bigere oba gwaddira mu bigere mu by'obufuzi Obote yakutraininga twamusikiza Maguja embwa y'amatyasi Butyapa. Era n'omulambo gwe tetwagukkiriza kuyita ku ttaka lya Buganda. Butyo naawe bwe kigenda okwolekera ate n'abazzukulu bo n'abaana bagenda kubanga bakusikira ekibi ekyo kisikire. Mukulu gezaako nnyo okola by'olina okukola ne bampembe b'okola nabyo emirimu naye kigenda okukujjira ojja kitegeera. Awo nga nvuddewo ku mukulu oyo njala tandika ne vidiyo entuufu eyandeese tugende bulungi nnyo. Alright. Ndowooza kansooke mbalaga ebifaananyi bino ngende ku Charles Peter Mayiga ne banne bonna. Mulyoke mutegeere ki kye bayita information. Alright. Njala sooka n'ekifaananyi kino. Ekifaananyi kino omumbejja ono Nambalagadda eri ayisaamu Wasanya MP. Ono yo omumbejja yali yammanya dda mukira bulungi nnyo. Njalagera ku kifaananyi ekirala. Eyo ye keeke gye baali bategekedde omutanda era nga bakimanyi bulungi nnyo tagenda tutuuka nnaku zino keeke mukyagijjukira bulungi nnyo. Kati omwami ono ye master plan w'ebintu byonna n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wimulidde essaawa zino. Oyo gwe bayita John Katende. Oyo yali mu suuti eya bbulu ne tayi erimu ebikuubo. Oyo gwe tuyita John Katende nannyini Ebonies. Yoyo master plan owokusanya obwakabaka bwa Buganda n'okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka yoyo John Katende. Ono amuddiridde Yoseti Bahabula otabase mutano wa Karekezi ensi yatamuzezedde ensanga bisibe ng'olwo akola enteekateeka ze zonna okusanya Obuganda ng'ayitamu abo bennyini bayita Abaganda abaali bamuwa amagezi mu biseera ebyo. Oyo omwami gwe mbadde temumanyi John Katende yoyo nannyini Ebonies master plan okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okusanya Obuganda yoyo John Katende. Nkyabongera ebifaananyi ebimukwatako mutegeere bulungi nnyo. Nkyabongera ebifaananyi ebimukwatako bulungi nnyo era yoono wano yoyo era
mu ndagaano ezimu ezasayiningibwa ndowooza yo siringa asayininga oyo ye John Katende ndowooza mula bulungi nnyo ng'alineyo sete bahabula otabasira mutana wa Kaleke enteekateeka eno nevudde mabega nnyo yoyo mwami gwe bayita John Katende oyo njala bongera ebifaananyi ebirala ndyoke ngere ku information era wano ngali ne Ssaabasajja Kabaka naye nga Ssaabasajja Kabaka yayita manchi kyayimiridde nakyo mu biseera ebyo era ndo Ssaabasajja Kabaka omulaba ng'akyali muvubuka nvuumulo John Katende yali mu suuti enjeru ono Ssaabasajja Kabaka naye yali tamanyi kyayimiridde nakyo nti saazi mukikigero mufuukira obuzibu oyo ye John Katende saawa zino afuukidde ate Ssaabasajja Kabaka ekizibu nkyabo ebifaananyi bingi nnyo ndyokengere ku information ya leero eyandeese kati ono ye Wasanya Karoli Charles Peter Gamulengejje Saalongo ne Minister Museveni eyagamba nti Obuganda tabumanyi nti weebuli era n'abayimba ekitiibwa kya Buganda amala biseera yoyo Wasanya ngolo bateesa okusanya Obuganda okusanya Omairoland yoyo omukulu Wasanya Charles Peter Mayiga Saalongo Gamulengejja ne Minister Mayanja Minister Museveni omusajja Munyarwanda naye ayagala okusanya Obuganda yoyo nkyabo bifana bingi nnyo ndyoke ngende ku information omanjagala bawa information ndyoke ngende bulungi nnyo kati ebifaananyi nga mmaze biraba bulungi nnyo nakyenjo balagaawo kanti balagenda kino entandikwa yonna nga bwe yali nga ntandise obbazoganya mu kiseera bya COVID olwo baagala kujjawo Ssaabasajja Kabaka mu kifaananyi ekyo mukijjukira bulungi nnyo omukyala Diana Atwine atalina wadde atasobola okusembera Ssaabasajja Kabaka nga amukuba empiso ekyali kimenya amateeka mu buwanga kubanga Ssaabasajja Kabaka alina abasawo ab'ennono abasobola omukolako naye omukyala Diana Atwine n'oli muvandume munne bibasindika okulaba nga basanyawo Ssaabasajja Kabaka mu ngeri esoboka ekifaananyi kyonna mwakifuna bulungi nnyo ku social media ng'omukyala Diana Atwine akwata ku mpologoma ya Buganda ekitakkirizibwa mu buwanga bwaffe kubanga mukimanyi bulungi nnyo baani abalina okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Alright, kati awo nvuddewo ekifaananyi kyenjagala obbalaga nja kibalaga nga maze okukola information njala bakolera ntandise bwenti. Alright, mbakubiriza omulango okutakungula mwenda wana Uganda bali mu diaspora naddala ku social media njagala buli video Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga gye baali codings nga bali ku mukolo gonna mu Europe muzitereke mu archive yammwe oba muzinsindikire ku WhatsApp number yange wano for record purpose kubanga ngenda balaga kye bayita work thereafter buli mukolo gwonna Wasanya ko yabadde mu Europe mu ntegekere video ezo abakoze speech abayogedde buli kimu tugenda zizanya gye bujja katono nnyo nga ngimaze okuba buli information tugenda zizanya gye bujja katono nnyo ninjala mu skipping for record buli muntu yenna eyasagambiza nga Mayiga ze wooli ogenda kifuwa ng'okizza munda enteekateeka yiino ntandise bwenti enteekateeka y'okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka yali mpange kuviira ddala era nga nteeketeeke bulungi omukulu gw'embalaze n'akabinja k'abalangira n'abambejja abaalimanga empindi Ssaabasajja Kabaka ku mabega bebakulemberamu enteekateeka eno nga bakozesebwa Yoseti bahabula otabasala ntono wa Kalekezi bwe twogerera essaawa zino ebeera Ssaabasajja Kabaka tewomedde gube era ng'essaawa zino munnange buli omu ayogera matankane ng'empale za Museveni okusinziira ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli naye nziza obbawa amawulire nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye si nnungi yadde n'akamu kubanga baamuzingako dda era nga n'ebiragiro Wasanya yabirina sinakindi nga n'ebisomozo yatambula nabyo gyovudde katono omusajja mukulu omutaka Kasujjurubinga yavayo n'ababulira buli kimu kigenda mu maaso n'abagamba nti order from above eva wa Mayiga kati neewuunya abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda abali mu diaspora ddala mu Europe abayaniriza omumpa embono nga temanyi nteekateeka ye Wasanya yasibira Ssaabasajja Kabaka mu kkomera netakkiriza muntu yenna ayogera wadde okulaba Ssaabasajja Kabaka kuno nga n'abalangira n'abambejja tebabakkiriza dde okulaba Ssaabasajja Kabaka wadde abasajja ab'enkizo mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bonna babasalako kitegeeza ki kati gwali yasugumbiza ali mu pate eyategese emikolo gyonna nkusaasidde kubanga ensimbi n'abategesi bonna babadde ba NRM ba State House bategese emikolo gino ku nsimbi z'omuwa omusono kati wuliriza bulungi nnyo oyo kwotegeere Ssaabasajja Kabaka muwambe nga n'obulamu bwe buli matigga kati va ku mutigga wabula busigaddeko akaseera mpawe kaaga okubanga bukomekkerera ensonga lwaki abatamanya ngamba bano bonna bali bweru kiri mirundi ebiri ekisookera ddala navaayo ko gye buvuddeko ne bagamba nti Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga yalabikako mu State House nga yambadde engoye eza bulijjo ate ku olwo yajja yeevuga
nga yambadde obutijoozi n'enkofiira eya golf eya polo yali yayambadde ko olunaku lwe yakima ensimbi yakima wakati w'emitwalo 5 ejja dola n'okweyongera ng'ensimbi zino ze zaali ku mutendera ogw'okukola emirimu gino gyonna egigenda mu maaso mu diaspora olwaleero. Mwenna abali mu America abasagambiza nga muli mu kisaakaati n'emirimu egyakolebwa eyo muli ku nsimbi za muwamusolo era ezali mu nteekateeka okusanya Ssaabasajja Kabaka. Abali mu Europe mwenna abasagambiza nga bakimezezza okwenkuba ensimbi zino obukadde emitwalo 5 wepo n'okweyongerayo waggulu. Mayigazi yakima ku lunaku lwe nabagamba nti yajja mu State House nga yambadde enkofiira ngambadde t-shirt luyajja saabiri ez'akawungezi n'akima ssente zino. Lunaku omwami ono yajja saabiri ez'akawungezi nga yeevunga nga lwezatubajja mulaba kuba yali mu kajoweya ngambadde n'akakofiira ka golf lweyajja okukima ssente ezikola emirimu gyonna gye mulimu essaawa zino gye muga nti mulimu okukola mu diaspora. Omwami ono atadde ssente nnyingi nnyo mu kubuguyaza abasajja n'abakazi ba Buganda okubalaga nti embeera nungi era Ssaabasajja Kabaka afuna obujjanjabi. Kino baakimanya, Museveni yakimanya nti diaspora ejjo muviiramu akafandali ng'eddya ly'obukadde. Nansala wa Sindika Charles Peter Mayiga ne basajja be okujja okukakkanya obusungu n'okubabuzaabuza nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye nnungi naye ng'ate mukimanyi nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka weeri si nnungi yadde. Ebintu bino nabyogerako Kemabega ne mulowooza nti nsaaga. Naye kati wetwogerera abantu abasinga obungi bonna abali mu kakodyo k'okutta Ssaabasajja Kabaka wetwogerera bali mitala w'amayanja. Bali mu kwetegekera ekintu kiri mirundi ebiri. Kisalira mu ntamu ensonga eri bw'eti baagala nti olunaku lwe bagenda okulubika Ssaabasajja Kabaka nti aseeredde abamu bajja kuba bali mitala w'amayanja nga tekigenda basanga wabweru. Abalala bayinza okusanga bali Uganda naye nga bamaze okufuna visa bagenda kufuluma kubanga abantu bakitya bakimanyi bulungi nnyo ekigenda okuddako. Kati njala bategeeza ennamba esinga obungi eri mu kakodyo mu lukolo okutta Ssaabasajja Kabaka Mayiga yatambula nayo era mugira bulungi nnyo. Ekyo kyo n'obujulizi mumanyi bulungi nnyo. Kati njala kusooka kuswaza abantu bano. Njala muntagingire David Wasajja ajje wano. Njala muntagingire David Wasajja. Gwe tosobola kunga nti gwe Katikkiro wa Buganda ng'ate bakugoba mu 2016. N'oleka empologoma ya Buganda ng'eri ku ccupa etaawa. Nebulako n'agiyamba gwe n'otambula ogende otandika okweraga mu bantu nti gwafuga Buganda. Era emirere gikuvugira woba otuuse naye ng'olikusereza muwamusolozi obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwewaddeyo. Wetwogerera omusajja ono n'abantu be yatambudde nabo balinda bulinzi firimbi egamba nti Ssaabasajja Kabaka azikidde bo abamu basigale mu diaspora gye bali olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo nti eka giyinza obbawunyira. Kana akakodyo ne bakabagambye kankabaddiremu. Nabagambye nti omumpembe Salim Saleh embeera ye si nnungi. Bano balina enyiike n'obulumi nti abasajja n'abakazi banna Uganda mwasagambiza nnyo n'okusanyuka ng'omugenzi Liiso Moja tumwine azikiridde. Museveni n'afuna ekinugu n'akasajja ku mutima n'agamba nsobola ntya okukola ekintu kino okufuna kye tuyita nsobola ntya okufuna ikolayiza mu kintu kino. Nabagambye mwegendereze nnyo. Omusajja ono mu meeting ezaatudde yagambye I can use this opportunity to silence the Baganda by on the same day announcing the death of Kabaka and announcing the death of Salim Saleh. Olwo fa Baganda tujja kuba tukaaba bonge eri pressure ebavuddeko eyo obutabasekerera nkiddamu bulungi. Abaganda tujja kuba tukaaba nga balanze nga babise Ssaabasajja Kabaka nti aseeredde nga nawali babise Salim Saleh abantu kubikolayiza nti twamusekeredde nnyo n'okujaganya nti tumwina afudde. Kati yakakolyo yagambye nti nsobola kikola nembika abantu bano babiri bumu. Abaganda musigala nga mukaaba ate ye walina banga kubikolayiza mugande temusekeredde era temufunye essanyu olw'ensonga muli maziga. Ekyo kintu kiri mirundi ebiri. Bakitudde mu meeting bakidiscussinga. So gwe Omuganda yenna ali ekyo ng'okyali eyo osagambiza simanyi Mayiga yazze mu Europe nga n'abategese emikolo ba NRM nga n'essere zava mu State House ne zifuluma ojja kiwulira. Kati nno okumanya bana basajja bayaaye nnyo mumpulirize bulungi nnyo. Ensonga lwaki bonna bali bweru essaawa zino bakimanyi bulungi nnyo nti olunaku lubalanga Ssaabasajja Kabaka nti aseeredde abasinga obungi bajja kuba bali bweru nga tebasobola kuba nti batuusibwako obuvune basigale mu diaspora. Yensonga lwaki nti basooka okuteeka emikolo mu America n'omala bagiteeka mu Europe bukyanga lubanga lwa Mindi mu Bwakabaka bwa Buganda. Ye yeeyita Katikkiro okutambula n'abuna Ssemazinga wa Bulaaya okumala ennaku ezisukka mu 2 tekibangawo. Omwami akutte wiiki ey'okubiri ng'atambula anywa alya n'abakungu be bonna. Mwenna abeera mu Europe mukimanyi bulungi nnyo nti okusula mu hoteeri
okulya okutegeka emikolo ennaku ezo ng'ate gy'abakungu tegiba gya 10 oba tegiba gya 5 za nsimbi empya n'enkadde. Omwami ono yakatambula amawanga agasukka 4 n'ebibuga ebisukka 8 ng'akozesa ensimbi zino ezimu kugira emitwalo 5 gye yafuna mu nteekateeka eno ey'okubuzaabuza n'abasajja ba Kabaka abali mu diaspora. Bukyanga mubeerawo baganda mwenna okuva ku George Mayanja Nkanje tuzza ku mulwanya muli Ssemwogerere ne tujja ku Wekitiibwa Jebi Walusimbi ne tujja ku Wekitiibwa Dani Muliika. Tetulabangayo Katikkiro wa Buganda atambula kwetoola Europe yonna n'akola emikolo gy'akoze. Tekibangawo okujjako ono ali ku state funds era nga ne mission bagimanyi bulungi nnyo nti kyandibagwa enkoto. Abamanyi olugero lwaga nti njala binsange nga nvuddewo kati olugero lunyini olutambula era olugenda maaso. Kati munnanga aliyo video tugenda zizza tuzibalage tubategeeze kyekigenda maaso. Omwami lwe namaze mu exposinga era kiyakoze n'agamba amajja gasinga obungi bagajje mu station gye bali baga station nze kubanga kino kyali kimaze omulabisa nti balina enteekateeka. Mwena bayita mu bitundu bya Buganda omuli Entebbe, Kampala, Wakiso, Mukono wepona ebitundu by'empigi ndozamula nti amajje batandise okugajjawo gye bali bagatadde baga station nze. Naye ate ku ttaka ly'omugenzi binayiisa saidi z'emutundu eyo nagadde ekisigula ku lusozi kuliko battalion nambe y'amajje nga balina n'emiziga kuliko ba sniper bataddeyo in case of anything. Ekyo nakyo Museveni badoza sijja kitegeera kati kankitegeeza ensi nti lokumati amajaga muwajje gajje ku nkulungo tekitegeeza nti wadde ogenda godda mu gas station nga walala. Kino kyadde kikulaze bulungi nnyo enteekateeka yo nga bye badde naye jjukira ffe nga bulijjo tusalawo ne tuwonona buli kimu ekiriwo. Mu nteekateeka y'emu eno njala kuswaza musajja mukulu wasajja njala kuswaza ensi etegeere ekituufu kikyoli ne mission ezimulina. Kansooke mmala okuggyako wano katono nnyo njala kuswaza wasajja mutegeere nti ensi bategeera ne mission ezimulina. Bwe mwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka bwe giwunya mudduke. Tutandise tuti manyi kuno wasajja kwoli kamala okuswaza ensi ekutegeere kamala okuswaza ensi ekole ki ekutegeere kuba nawe oli mu luko olwagala okudduka. Kubanga gwe omu ku bantu abaagala okufuuka oba okuddira Ssaabasajja Kabaka mu bigere naye olina enteekateeka eyagala okudduka. Wasanya Charles Peter Mayiga wasabako visa ya Amerika gye buvuddeko ne bagikuuma si bwe kiri. Ono mukwano gwe mwagala okuteekawo afuuke Kabaka wa Uganda naye yataddeyo okusaba kwe ku embassy ya Amerika ng'ayagala okufuna visa afulume naye n'akabinja k'abantu be. Kati njala soka bawa details mukulu David Wasajja Kintu weyita David Kintu Wasajja passport number yo kansooke ngisemu wano balagina ekifaananyi kya passport. Sigenda kwogera appointment kubanga appointment ebeera namba y'amaanyi nnyo kubanze drone zange zikolera buli wamu kubanga jjukira bino bwe njogera ebintu bino eno crucial information ya ggwanga ddamba ngenda kwogerako ebitone nnyo. Wasajja passport number eri D00 eri D0 emirundi 5 354 oyinza okuba nti si passport number yo kanjiteeke wano kanji mulisa abatuuze manyi nyinza ogisoma nolowooza nti byensomye bantu babitegeera yiyo passport number yo si ye passport number yo Wasajja passport number yo alright passport number bwenjimala mayinza byange mbyogera mbiyinako bwino. Oyina appointment nginaku z'omwezi 14 omwezi ogwe-10 omwaka 2022 n'akabinjako. Appointment yo egenda kubeera ku 14 hours time ze saa 8 ez'akawungeezi. Lwogenda ku American Embassy ku interview okufuna visa. Details eziri mu appointment yo sigenda zoogera for security reasons kubanga manyi ku by'amateeka manyi n'ebintu byenjogera kye bitegeeza ku embassy oba ku consul ya America. Kati mukulu eno passport yo kuba nawe oyagala kudduka kino nyina gira gensi sina wenfirirwa kuba twabategedde mwagala kudduka nga maze okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Eno si passport yo si passport yo mukulu
eyo si passport yo. Kati kimanye wonna mugenda okuddukira tumanyiwo. Mayiga mission ezako tutetuzimanyi. One kimusabisa visa tukimanyi. Just for emergency singa embeera egano containingibwa mwagala kudduka. Wamwe kimanya bagana kibagenda okukola. Kati wasajja nkutambulirako ne bono okola ensobi embwete. Tugenda bafuna mwenda abali mu kakundi kano. Mwena tugenda bafuna. Mwena tugenda bafuna. Goba document isobola kutegira nti olina appointment ya okusaba visa ya America. Kati mwena bana Uganda bali mu America ekifaananyi kino mu kijjeeko ne passport number njibawadde mugisindike mu State Department ne FBI omwami ono mukole kunga bwe na appointment bagisaze mbasigale mu Uganda nti bagala kulira mu fujjo. Mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka mbale mu dduke. Yiyo passport yo bulungi nnyo, passport number ngisomye, onaku lw'olina appointment lwenjogedde. Njogedde onaku lw'olina nga 14 ogwe 10, 14 hours time. Muze Uganda ze saawa 8 ez'olweggulo. Zoyina kujja kuba lwakutaano, it will be on Friday, lw'olinayo appointment okufuna visa. Kati ngenda kubira omulago gutakungula bwe n'abana Uganda baagala enkyukakyuka n'abaagala Ssaabasajja Kabaka bali mu America. Passport mugifunye, passport number mugifunye, appointment date mugifunye, esaawa muzifunye, amanya gali mugafunye. Mugende mutegeze FBI nti omukubatemu abagala kusanya Ssaabasajja Kabaka ayagala kusaba visa ya America kudduka. Nga Mayiga bwe yadduse n'akabinja ke musalizo mu Europe batandika okuleka yensigo zaabwe nti singa eno kibaluka kiba kisalidde mu ntamu abalala basigaye eri abalala ne banoonya we bayita naye tubalaba bulungi nnyo. Genze maaso wasanya kalo Charles Peter Mayiga ne mukamo Joseph Twahabula tabasamtana yake rekizi. Okimanyi bulungi nti essimu yo eyekyama ngomaze okujja ko simu zino ezali zimaze okulaki okumanyibwa public n'ozijjako. Essimu zo zonna zimanyikiddwa ebitongole bino wammanga era nga mwogera bulungi nnyo on daily basis nga bakwa update. Ekitongole ekya Chieftains of the Military Intelligence ekya CMY kiina contact zo era on daily basis you communicate with the CMY. Internal Security Organization, that is ISO, on daily basis, but top officials bacho mwogera nabo. SFC, on daily basis, mu communicating nabo. ESO, External Security Organization, chekisongo echiketire bweru ogwa kulwa Museveni, mwogera on daily basis, ne bakwa update chekigenda ogenda maso. Era bakwa update bani abesembelezo olubiri n'okubuuza Ssaabasajja Kabaka ali atya. Bino obikola wadde mitala wa mayanja obikola nenga kyondo kimanyi bulungi nnyo enteekateeka zonna eziri mu kutambula mu ggwanga Uganda era obigoberera bulungi nnyo. Abasoma psychology njagala munjulire. Tuyina kye tuyita facial expression, tuyina kye tuyita body language. Ng'olifalinga ku muntu. Njagala musooke bulungi mubuulire video yange eno mulyoke mutegeere ku information gye mbawadde. Okuva natandika okwengaging omusajja ono mu data games kuba yali yeyita Clever Cat, the smartest guy in Uganda. Ne mu expose to the extent buli omu amumanyi. Apart from those bawa sentence ne batandika okwogera Olufalansa. But speaking French, while you're Muganda or you're supposed to speak Uganda, it doesn't take you anywhere. Ojesigala ngoli kaddugala. Njagala mutunulira Mayiga w'emyaka 5 emabega ne Mayiga currently. Facial expression ye, ebigambo byayogera, entambula gyatambula, embeera gyalimu. Mwabali mu Europe mulimu amusanze mumanyi bulungi nnyo mwenna kwe muli kuno ku video. Oyo Mayiga go mwalabye Mayiga ow'emyaka 5 emabega nga tanalabera mu lukolo ta Ssaabasajja Kabaka. Mayiga ebigambo byayogedde oba byayogera nammwe ye Mayiga ebigambo byayogera nga myaka 5 emabega. Mayiga physically face gye mulaba Mayiga yo face ya Mayiga is so miserable kubanga ayina ekibi ekiri mutambulirako. Mwenna njagala munjula bakazi n'abasajja badde mu meeting za Mayiga mu Europe oyo Mayiga wamwe. Mutuleka video ke bateekayo nga ali mu train atambula nga ali kwate. Manyi okutta omuntu kyangu nnyo ne the repercussions. Oyo musajja gomula yibuzabuza nga fukana is a typical Murundi, a typical Munyarwanda who doesn't care, but due to the force the impact gentadde wenze omuntu ne bana Uganda amu single handedly
pressure etandise okulabika mu face ye. His body language ekulaga is great. Aina greatness. Facial expression si oli mayigawa mwe. Ebigambo byayogera si oli mayigawa mwe kubanga omuntu anoonyereza nga mbega mulungi nnyo investigator. Oyo baba bamukuttedda. Njarabaga mutunulire. Mwabalire mu Europe sawazo. Oye mayigwe myaka 5 nga tana engage nga mukwagala kutta Ssaabasajja Kabaka. Ye mayiga. Mulire mu Europe. Is that the Mayigo previous of 5 years back? Okujonga muri mu Europe nga namwe temuta bobera mu Europe mu nsi zino z'abazungu ogula ku bwongo n'otandika okula ebintu mu ngeri y'enjawulo kati mwenna abadde nga musagambiza mukuba engalo oye mayigo mutuufu gomayinga tanenge jinja mu kutta Ssaabasajja Kabaka yo mayiga yayogeranga buli omu n'afuna olutiko yayogeranga buli omu n'agamba man yogera kati ne bw'ayogera stories ayogera tezikwatagana kubanga akimanyi mu abasajja n'abakazi abaganda abamu mumanyi Oluganda mumanyi obuluvu n'obululimi Oluganda oli nakuga nti Ssaabasajja Kabaka alina abaana alina abooluganda alina mikwano gye nenga mukimanyi mu Buganda mwana wa Kabaka wa Kabaka mukyala wa Kabaka n'abalangira n'abambejja tebakkirizibwa kwogera ku nsonga za Kabaka wadde omulabako kati namwe ne mutambuza ensuuluulu mayiga ayogedde musime Ssaabasajja Kabaka alina abaana alina simanyi abalangira simanyi alina mikwano gye no mu Buganda abo abali skillless concerned about Kabaka's health abantu abali concerned ye omutaka Sujuru Binga ne banne abatano be nabasomera mayiga talina waaboogererako kubanga akimanyi ekintu kye yakola akimanyi ate teri kintu kiringa kutta muntu nga takulinaako kibi nsaba Mukama Katonda yonna gy'oli kino kankyogere amanya kangenze rombuye nsaba owonye Ssaabasajja Kabaka nina ebintu bye saagala kwogera nsaba owonye Ssaabasajja Kabaka kubanga olunaku lwendijja okukola video ng'ekiro ekiddugavu kikutte Uganda abamu ojja kwewonya nsaba obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okubeerawo eyo video enkomo butagikola ne Ssaabasajja Kabaka sitaka nti amujjuludde nga bali mu nteekateeka za Museveni ensi egenda kutya ninsaba Ssaabasajja Kabaka abeerewo kuba n'ebintu bye saagala kwogera n'ebintu bye saagala kwogera gwe tokimanyi kyekitegeeza okutta omusajja atafiirangako kiyenje edduumu atakakubangako nswera luyi atavumangako muntu atajeregangako muntu atalina kyeyakoze n'omukola buli kiri ekyetaagisa n'okiteeka wali n'otuuka omuzingira mu njuno wa orders nti tafuluma tagezaako kuba waayagalaga n'otuuka omukolera koffini ya keeka agyesalire kubanga mwakiteesezaako ne Museveni temumukolere keesi eya koffini agyesalire okimanyi kyekitegeeza mayiga either call your boss to reverse that poison if not so muganda wange simanyi nja kujja nkole video wano oba ejja kuba ya World Cup oba ejja kuba yakukyusa Museveni kumujjako nenga sandi yagadde kwogera bigambo bye nali nyinza kwogera ko lunako kubanga nja kuba sikyalina kyenkweka kajja kuba kabikkuse mu Abaganda abali mu lumbe abajagambiza essaawa zino abasugumbiza nga bakimezza okwenkuba balamusizaako mutegedde sereje zaavudde ze muli mu kukavula n'omusajja ebbanga lyatambudde mission eri mirundi 2 oli bw'aseera nga bamulanze kibasanga Bulaya tebadda n'obalaba bali mu makanzu bali mu busuuti mwe temumanyi Museveni bw'akola mbasekeredde temumanyi Museveni bw'akola abatamanyi Museveni bw'akola mbasekeredde bannange temumanyi Museveni bw'akola nsaba Ssaabasajja Kabaka awone nsaba Ssaabasajja Kabaka awone naye simanyi nti anaasobola okusukka awo nvuddewo ngenze ku kirala all right
Kati buno bubaka bugende eri mwenna Abaganda n'abatali Baganda nga muri mu Uganda. Kino ngenda kibaganze omusajja omukulu mwina kyemutamanyi. Kyemutamanyi kyekiriwa. Obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu Kabaka Katonda yabumuwa. Nenaamu obuvunaanyizibwa obw'okukuuma Abaganda n'ebyabwe n'okukuuma Bannayuganda abawangalira mu Buganda. Njala bategeeza akatambi kano kanagibone kabategeeza. Singa Ssaabasajja Kabaka singa Ssaabasajja Kabaka Katonda amujjulula. Ebintu bino wammanga bigenda kubeerawo. 1. Enteekateeka ya Museveni ey'okusaanyaawo obwakabaka bwonna mu Uganda egenda kuba etuukiridde. Ekisooka. Ekyokubiri. Enteekateeka ya Museveni ey'okweddiza ettaka lyonna erya Uganda egenda kuba etuukiridde. Ekyokusatu. Okujjawo obwannannyini ku ttaka mu Buganda ne mu Uganda egenda kuba etuukiridde. Omuntu yekka akwatiridde ensonga z'ettaka n'akwatiridde Abaganda n'abasajja ba Kabaka bali mu Buganda bonna ye Ssaabasajja Kabaka. Tusaba Ddunda Namugereka omukingirize asobole okuyita mu njege eno naye kiyinza okuba ekizibu okusimattuka. Mu kino kyeyolekedde mu nteekateeka Namutayiika. General Kayindo Tafiire bwe yavaayo n'agamba nti bagenda kukyusa endagamuntu zonna balina ekigendererwa nti bazifule digito. Kubanga bakimanyi nti Bannayuganda bangi abali mu diaspora mwe musinga okukwata ensimbi ne mugula amataka mu Uganda ne mu Buganda wonna. Era ne mufuna ebyapa ne mbyezizika emitwete wammwe. Akimanyi nti temumwagalirako ddala. Engeri gy'ayinza obbasasula muno okutwala ettaka lyammwe kwe kuggyawo endagamuntu zonna ze mulina abali mu diaspora n'okuggyawo sisitiimu y'ettaka ey'okuba nti mu buli omu abeera n'endagaano n'ekyapa eky'obwannannyini n'akiggyawo. Nga kyagenda okukola kwe kuddira ebyapa bifuule digito nga kijja kwetaagisa okuba ng'olina endagamuntu okukola ekyapa kyo kino okizza mu sisitiimu bw'anaabanga teyeekyusizza. Naye ng'enteekateeka eriwo nti mwenna abali mu diaspora naddala abalina amataka mwandikifuwa nga mukizza munda olw'ensonga nti enteekateeka yo n'omwami mpanvu nnyo ku bintu by'ettaka olw'ensonga nti akimanyi nti Abaganda kitegeeza ttaka bw'obajjako ettaka era ojja kuba obasaanyizaawo. Era kino kigenda kubeerawo bonnambiro nnyo singa temusituka oba singa Ssaabasajja Kabaka kano tamukingiriza kuba nti asigalawo. Kati gwali eyo agusugumbiza alina mayiga mu Europe nga mulimu kulya ebiceppere mulya pizza mulya baga munywa butunda musala amazina ag'ekirogo nga mukungula. Nebuuza omusajja n'omukazi Omuganda watandika ddi okuga nti bbawo mulwadde oba Muganda omulwadde gwe n'ogenda mu ndongo era n'otegeka omukolo mu lujja n'otandika okuyita ab'ewuwo ne n'ebwoya mujje musala endongo munywe mulye naye nga mukimanyi nti omusajja gwe muli mu linnya lye gwe mutuddeko awo byasiba bikutuka ne neewuunya Abaganda mwabaaki. Mu kino nno tekigenda kukosa ye ng'omuntu wabula kigenda kukosa buli muntu yenna ne generation zonna olw'ensonga nti sisitiimu eno osasulire. Omusajja yakugamba nti nze sigenda kulwana Baganda nja kukozesa Baganda bennyini okubasaanyaawo. Kiikyo munnange akituukiriza. Ngenze mu maaso. Mwenna Abaganda ne basajja ba Kabaka mwenna. Omusajja ono yavaayo n'agamba nti I will diffuse all people who doesn't support me in diaspora. Yali akitegeeza era ng'akimanyi. Wetwogerera Bannayuganda abafa mu ngeri etannategereka bangi nnyo. Abalala bafiira ku nnyonyi, abalala bafa bakomyewo mu nsi gye badde basiisira. Gamba nga mu America, mu South Africa, bweppo ne muganda ffe yasembye oddugula mwaka owe Netherlands. Owe Netherlands ono nno bamuwadde kanyo kawulire naye nga n'etamanyi yakanyweredde. Kati njala kubuuza. Yoseri bw'agamba nti nja kukozesa Abaganda okusanya Buganda, nja kuba diffusinga n'abagambye ekintu kimu. Bw'owulirizanga Yoseri ng'ayogera kimanye nti ky'abayogedde abakitegeeza kubanga ye ebintu babyogera kate ng'agula essowaani nti ngenda kubatta ate n'abatta. Njala kubuuzaayo. Omusajja ono bwe yayisa statement ngenda kuba diffusinga. Wali omanyi agenda kufuuyira dduumu oba agenda kukola ki? Era njala kubuuza. Bwe yayisa statement eyo yakulagako abasajja n'abakazi byagamba nti abatrainings bagenda osindika mu diaspora okukola emirimu gye yabakulagako kyekibuuzo. Kati oba takabakolagangako nga ye enkola ejjakola temugimanyi kitegeeza omusajja wasituka n'ekibya eky'abantu 7 mayiga yasituka n'ekibya eky'abantu 7 okugenda mu Europe. Omanyi otyo oba 7 eyajja enkaaga yonna baali ba ESO. Omanyi otya abasajja n'abakazi abayingira mu America essaawa zino ku visa ngeri gye zibuzeemu nga kyekibinja ekya ESO ekigenda okuba diffusinga.
kati gwe musajja mukulu ayagala obulamu bwo era ng'oyagala Obuganda ne Uganda nkuwagaabwa engeri gy'otamanyi Museveni engeri gy'akola mirimu gye weegendereze nnyo kubanga ye kyayogerako akimanyi Museveni sitaani wa ku nsi olw'ensonga nti ye takula loosi woba ofa aba afunyeemu okubeerawo kwe kizibu gy'ali kati ye bw'akugjawo aba takola loosi mbagambye mayiga yasituka n'ekibingi ky'abantu 7 ne ku mwali abalabako era naye abamanyi we bali abajja abasituka okujja mu Amerika ku bisaakaati n'abakyajja essaawa zino ani amanyi gye bali kati mmwe abalyankuzibwa abagenda ku mikolo abatagwa birthday party abatagwa mikolo mujja kukifuwa nga mukizza munda bajja batikka nnyo ku nnyonyi nga babazza oba okufiira mu kkubo nga muva e Kampala mudda mu Amerika oba mudda mu Europe oba nga muva mu Europe mudde wammwe mugenda kufa takyako masasi akatwa ina kakola bwe kati kakunnyonnyole 1 weebuuze bukyanga atandika okwogera enzita ya Museveni empya lwaki abasinga obungi bafa blood clot soka weebuuze lwaki bukyanga atandika okubatulinga Museveni n'ebikolo by'okutta abantu mu Sere genocide waki kati muntu gobaga nti afudde blood clot lwaki bagamba nti afudde body multiple organ failure lwaki bagamba nti afudde cancer kati disease endwadde 3 zezitta abantu mu Uganda n'abali mu diaspora blood clot body organ multiple failure ezo 2 eyokusatu cancer nabagamba mu system empyeri wakati eya silent genocide they are not good Museveni is not going to use guns no he's going to use a lethal poison obaje tuyita agent nerve agent ke katwa ke basobola okuwa ne kavaamu ekirwadde ekyefaanaza n'ebirwadde by'omanyi naye ng'ate kagenda kusanya mu ngeri yonna esoboka akantu kano akalwadde kano oba obulwadde buno bakuwa obutwa buno bayinza okuwa akatwa akanguya bayinza okuwa akatwa akakukaddiya ne kakutambula bayinza okuwa akatwa akakutuusa okulongoosa n'ofuuka omuzeeyi akatwa akasinga kati okutta ke katwa ebituyita nerve agent bagikuwa nekuba body organs zonna nezifuula nti ziri zifunctioninga eyokuwe kali bakuwa akatwa ne kakuviiramu cardiac arrest kwe mutima okuzikira lumune guzikira kati omutima ebuguzikira obojja kufa kati omutima gule bisere bisenga tulokuba gwe kupumping omusaayi kati mu kupumping omusaayi gulogera mu veins enkyamu bwegera mu veins enkyamu ne gufuna obukukufu obwo obugenda ne bustakinga mu veins zino mu misuwa gino kye tuyita blood clot jukira nti omusuwa gulina okubeera nga mugufu tegulimu wadde akantu konna kati omusaayi guli bwe gwekwata ne gukwatwa mu veins zino mu misuwa gino ne ziblokinga kitegeeza nti katugambe nti obadde onywa soda oba onywa katunda akasigo ka katunda ne kakwatira mu straw nga tokyasobola kusika butunda buli kuva ewa soda oba nowe kikwatira mu luseke kiba kitegeeza nti tokyasobola kulisivinga butunda buli oba mazzi kujja baba blockings access kati ekyo tuyita blood clot bwe bukufa bw'omusaayi buli obufuuka ebitole ne bukwata misuwa giri ne giblockinga kitegeeza oba olina kufa kye tuyita blood clot kati blood clot cardiac arrest body multiple failure oba body multiple organ failure ne cancer zendwadde zerimu abana Uganda whenever you go against Museveni agenda kujjawo ngenda bawaako wano omusajja waliwo ndamateeka mwena mumanyi Radius Rakafuzi abadde mundamuteeka nga buli muntu abadde mulwanyirizi wa Debe by the way nga buli muntu alina omusango gwonna nga gwekuusa ku gavumenti nga lwaki alimu okulya n'agamba nti ono nja mukolako free of charge ani amanyi Radius Rakafuzi wafaana essaawa zino ku myaka gye akupata ndawuza na myaka 6 Radius Rakafuzi yagongoba n'amagulu gali gati bamutambuliza ku muggo kati bamukwata bukwasi a very young man kubanga bamuwa nerve agent kati goboddawo n'otuze engalabyo nga tumanyi Museveni bw'operating ajja kubatta
Mbawa example Radius Rakafuzi yali lawyer ngazoganya mu civil misango gino osimega government yekubyani simebiri nagamba mwe misango njajiwoza kwere free of charge gende nonye kifana cha Radius Rakafuzi lebo afane sawazi ku myaka obaleka waye ne myaka nga 5 bwe Radius Rakafuzi yafuka wa chenda yafuka wa chenda within the small period of time bamu wakatwa they return of agent kati Ssaabasajja Kabaka bamu wakatwa kati Museveni nasindika embuzi ze zabitanga n'embata zino zikabuzi zitandika okukola propaganda Ssaabasajja Kabaka muntu nga abalala simanyi naye afuna ebisere biyinde ebira afuna kabakaza bamusiiga kanyo abamusiiga sirimu abo babeera awo n'aleeta embata zano tezijja Ssaabasajja Kabaka mpewoze zimuluma n'enwana n'abasajja abo n'abakazi okutuusa omutaka sujudinga evidanga mumpe saawezi nja kukulira eggwanga nti Ssaabasajja Kabaka mpewoze zimuluma bamukuba mpida migere bamusamba nava namugamba order from above tekukiriza kubeera wano abo ne babeera awo abo bagamba Ssaabasajja Kabaka ayina kidney problem simanya ayina liver problem simanya anywa nnyo kenge bwati Museveni bwajja akola ebintu binategeka ekintu n'akiteekawo n'akispreadinga n'akikola ne kibeera nga kibeera mu system kirwana nammwe mulwana nakyo kati batoyina magezi nakulwana kintu ekyo amaliriza akomezze amaliriza akozeeki amaliriza akomezze kati ffe abayina emitwe egiringa egyasala leero nze ne bono ojja ku Mmadi Nnumba omwaka gwonna ngenda kutunda kubanga enkya ngenda kubeera wiina tumanyi Museveni bwakola gwatasoma Museveni nga tosobola mutegeera ajja kutta era akyabalimba nnyo kubanga ali mu kipindi kya Dar es Salaam ali myaka giyisembayo he doesn't care who the hell are you ajja kutta kubanga the more Museveni keeps on killing the more he stays in power the more he stays safe kuba if you remove him in power a court nyingi zimulinze from 1980s ayinesa from 1970s ayinemisango okitegera kati gwaliyo katosobola kumanya nkola ya Museveni oja kitegera kati these are the symptoms eziri ku Ssaabasajja Kabaka era zigenda mumaliza 1 Ssaabasajja Kabaka obuto bwamu tebwawukana nnyo n'obw'omusajja Haji Hussein Chanjo tebwawukana nnyo n'obw'omusajja mukulu Kabuye Boston wakuba nti obwa Ssaabasajja Kabaka bwali mu advanced whereby nti bwasooka mujjako memory bwe mujjako memory n'alozinga size oba n'alozinga body size 3 skin nefuukuuka eyali owakataketa kati agenda kufuuka taninga namagoya kati kyebukola busooka kutta nerves bwe bukutta nerves kitegeeza olwede bwaba butandisa okusimula obwo kati bukutta nerves kyokola nti Ssaabasajja Kabaka video gye twasembayo okulaba gye batulaga ffena ne mutya nga omumiro guno alinga alina enkalamata y'ennyonta nti ayeetaaga amazzi ng'ebigambo tebikyasobola kuva that's why bali keeping ebbanga ddene nnyo nga tasobola kwogera kubanga nerves zino butta nerves nga tosobola kwogera okitegeera so that's the system y'obuto buno engeri gye butambulamu kati nkunyonyodde engeri gye bikolamu kati bakugamba nti Ssaabasajja Kabaka mu myaka erina gino gyetolinze ne Museveni ne Mayiga mu kumuwa obutwa abantu bangi balina endwadde ez'enjawulo Museveni kennyini alina kansa amaze n'emyaka mingi nnyo Museveni alina siriimu amaze n'emyaka mingi nnyo like Janet n'abalala balina siriimu bamaze bali myaka 5 wangamba otya Ssaabasajja Kabaka yarodde emyaka 3 n'afuuka kyali kubanga eri abawakana ate nga sibaganda kuwakana sibaganda kuwakana kubanga ffena tutegeera lumu ate okutegeera sitteeka okutegeera sitteeka nze nsobola okutegeera kati omulala ategeera ku Lwokutaano naye nga tuli ku kintu kyekimu ze nkitegedde lwonna nakitegeera ku Lwokutaano naye mu period eyo kutegeera olwana ku Lwokutaano ebiteera mu nnaku ezo ng'oli agenda ategeera ku Lwokutaano biba bingi nnyo okitegeera biba bingi nnyo ate okutegeera bwe bugagga bw'omuntu gwe entegeera bwe bugagga bw'omuntu ate nze ebigambo byenjogera sivunaanyizibwa kutegeera kwa buli muntu nvunaanyizibwa ku bigambo byenjogera ne bwe mbigamba babitegeera kati gwe atabitegeera sivunaanyizibwa ku kutegeera kwo ate naawe ovunaanyizibwa ku bigambo byoyogera mu bantu naye with the time bijja kudda
kubanga nze eva njogera ekigambo ne kibeerawo ne kinde kya pialinga kati mbasina budde bugenda kukulwana nammwe kubanga manyi system ya Museveni bwekola bwaba natto omuntu asooka muono nalinnya he tried his level best to destroy my name naye I don't care kubanga at the end of the day mbera winner ekyo kyo Museveni okimanya I don't care osasudde sente empya n'enkadde simanyo naakola atya nze bye tibindya kuba nasooka kusoma ne mmanyi enkola yo gy'okola. You even celebrated his death. But now people are celebrating Tumwine's death. Moria mukubira nduru. Ate kati muvudde moki sebo njagala kugamba yo seti babulo tabasino mutatu wakalekeze. Kitaffe Ssaabasajja Kabaka rwandi mwenda mutebi wokubiri. Ya kunga era yatukuza ffe n'Abaganda. Kati bwo mujje ogwo yagala tusijike. Musa abaana ba Buganda bamala uliyo Muganda taggwawo. 80% of all people who design diaspora Baganda. So, what are you trying to insinuate here? 80% of all people who reside in diaspora, they are Baganda. So, what are you trying to Muganda? It is impossible. Time is coming. We shall retaliate. And I'm telling you. Tosobola nebono ate tozanyisanga Katonda musajja muzibu nnyo. Kati gwoli ku nnyanja gy'oliko yiwako ekikopo kye eky'amazzi nolowooza amazzi ngenda gasenamu tosobola kusena amazzi ku nnyanja n'ogamalamu Museveni tosobola kutta Baganda n'obamalawo ate Abaganda mwoyo tegufa. Let me teach you, Abaganda mwoyo tegufa. Babatunda mu slavery ne basigalawo, obufuzi bw'amatwale ne bujja ne basigalawo, abote n'ajja n'abacunya ne basigalawo, Amini n'ajja n'abacunya ne basigalawo, Lutwa n'ajja n'abacunya ne basigalawo, Bamuwanga ne basigalawo. Naawe ozzo bassa okuva mu 1987 weebali. And you are still killing them, but you are going to go, you are going to leave them there. Baita Baganda, baita bana Uganda, tebagwayo. And even if you bring in more Banyarwanda from different part of the world, you want to dominate. You want to dominate and you want to capture Uganda. You want to capture. Tosobola kikola ekyo. Oli ku mumbo gwa jjoko otudde. Nkiddawo ne musajja Muganda Museveni. Mission y'okutta Abaganda oli ku mumbo gwa jjo otudde. Naye ng'ate olina okuguvaako. Way back. Abasanyiza Abaganda babadde bangi nnyo. Where are they right now? You yourself. Tumwina Sebase. Ale kati mutabani wa Tumwine no message egende wo. Muvubuka nakulabye ng'okaaba maziga mangi nnyo ne ossa abaana ba Buganda basukka mu 15,000 ng'omutabani wa Tumwine you yourself. Operating safe house eri ku Ntebe Road okoza tetumanyi. You among the people bagenda okubeera responsible. Singa ono tata mwava wesawo yona. Museveni kubanga tukumanyi. Ng'omutabani wa Tumwine yadde akaaba. Tukumanyi, you are operating as a self-torture chamber on Entebbe Road. Era nga kitawo yakuwa contract okola ebintu ebyo. Tukumanyi. Bulungi nnyo. Ossa abaana Abaganda bangi nnyo. Era you are coordinator. Owananyi gwomu kuba coordinator aba coordinating a safe house eri mu bitundu by'ekajjansi. Tukumanyi. Kati goddawo ng'okaaba musime kitawo yafudde. Abantu bafudde abantu bangi nnyo. So, kati gwe oyagala kujjawo Ssaabasajja Kabaka afe. Bakabaka bangi batta. Era Buganda busigalawo. Kati simanyi gwe kiki kulowozesa mbu omuntu bw'ojjawo Mutebi Buganda babusaanyeewo. Museveni. Kiki ekikuloza nti bw'osaanyawo Ssaabasajja Kabaka rwali mwenda Mutebi Obuganda bw'obusaanyizaawo. Abaganda tuga nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Hope you copy that. Abaganda tugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Ekivunulwa nti gwe ne bw'onookola otya okusaanya Abaganda, ne bw'onookola otya okusaanyawo Abanyolo, ne bw'onookola otya okusaanya Abasoga, okusaanyawo Abatoolo, omala biseera. Buno obubaka Sandi bwogedde kubanga naye mission za Museveni ziba mpanvu nnyo nzibu za kutegeera. Abasajja n'abakazi mwenna abali ettoolo, njagala mbere careful nnyo. Siri musajja mutoolo naye nakula n'abatoolo
era mikwano gyange essaawa zino Obwakabaka bumulabanga obuli safe tebuli safe whereby 70% of the total land ettaka lyatwalibwa dda Museveni ali owninga indirectly kati simanyi kikigenda mu maaso nafunyeko information mu lutuulo olwabaddeyo mu lukiiko lw'ettoolo nga waliwo omwami gwe baagala okuleeta Katikkiro wa Toolo omwami ono musaayi mutabike era muyindi naye abantu beesaze akajegere era bakiganye naye olw'okuba nti ekintu kino Museveni abeera ne influence mu kintu ndi mweraliikirivu nti omusajja ono yandifuuka Katikkiro w'ettoolo naye mujjukire okubeera omuyindi ettoolo tebazalirangayo bayindi either omwami ono nga nyina ye Mutoolo nga tata yali muyindi muzungu n'agenda n'amuleka simudi campaigninga naye okusinziira ku nkola ya Museveni mwegendereze kambazannyira akatambi kano yayagala okufuuka Katikkiro wamu abantu boona enkaato z'Omukama boona babeere bali mu ofiisi gaabo nekigenda maiso nabwe kitalo ekiyimukire ofiisi y'omujulirwa yonka niyeyimukire ekyo abandi boona ojja kukolera yabo yangiza Omukama wetu okwata ebembiire nga tuna puroguramu zoona z'omupoliisi komiti zoona eziro zijja mubaddiremu kulu okwakira musajja agambire abantu boona enkaato z'Omukama boona babeere bali mu ofiisi gaabo nekigenda maiso nabwe kitalo ekiyimukire ofiisi y'omujulirwa yonka niyeyimukire ekyo abandi boona ojja kukolera yabo ikkiriza Omukama wetu okwata ebembiire nga tuna puroguramu zoona z'omupoliisi komiti zoona eziro zijja alright oyo nno Museveni gwa flauntinga okufuuka Katikkiro wa Toolo simudi campaigninga ne okusinziira ku sitiimu ya Museveni bwekola ng'olwedde ettaka mbaga 70% yalitwala mwegendereze naye nga nkimanyi nti ettoolo tezaalibwangayo bayindi abayindi bajebuzi ono omwami banga Mutoolo si Mutoolo pure kubanga nyina ayinza okubanga ye Mutoolo nga kitaawe si Mutoolo wano sisosola singa abadde ayagala kwa minisita ekisokene wa Katikkiro kintu kinene nnyo so no awonvuddewo ngenze omaaso Charles Peter Mayiga wasanya Kalooli eno message yagala genda wo nfunye amawulire okuva mu nsonda ezesigika ntegezeddwako nti oli otiisatiisa owekitiibwa Dani Muliika era omusindikira abasajja bo aba Iso ne Semwayi bwepona omukubira amasimu okumutiisatiisa njala tegeeza Obuganda ne Uganda yenna nti owekitiibwa Dani Muliika eyaliko Katikkiro wa Buganda nga afuna ekizibu kyonna nattibwa n'alumbibwa oba n'awambibwa Mayiga ovunaanyizibwa ebitundu 99 ku buli 100 ku kutambulira n'okwagala okusaanyawo owekitiibwa Dani Muliika nkiddamu Charles Peter Mayiga wasaanya ng'okozesa ebitongole by'okwerinda omuli Iso Semwayi ne Iso naawe kennyini mukubira owekitiibwa Dani Muliika amasimu nga mutiisatiisa okwesonyiwa ensonga za Kabaka ez'obulamu n'ebintu bya Buganda naye nkiddamu ntegeeza Obuganda nti singa owekitiibwa Dani Muliika awambibwa attibwa oba afuna obuzibu bwonna kitegeeza nti gwe oli mabega w'ekintu kino mu kkubo erimu ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka agawedde wagaana okuyita ono owekitiibwa Dani Muliika Ssaabasajja Kabaka kennyini n'atwala obuvunaanyizibwa n'amweyitira okujja owekitiibwa Dani Muliika bw'atuuka ku wankaaki w'olubiri mu kuyingira basajja bo wali omuwadde ebiragiro ebikakali obutamukkiriza kuyingira ewada waaliwo akasindikagano wakati w'abasajja bo aba SFC obutakkiriza owekitiibwa Dani Muliika kuyingira ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka ate nga yamuyise mwali mwagala mujjako amasimu ge ag'omugogo n'abagamba nti zino essimu zange za buntu ate nayitiddwa nannyini nsi Ssaabasajja Kabaka era omusajja ono owekitiibwa Dani Muliika tabakola kye tuyita mu luzungu commotion oba kwekyankula kwekalakaasa wali omaze okulagira abasajja bo abampi n'abawanvu obutamukkiriza kuyingira kubanga okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka yali amwetaaga okwogera naye mu muntu ng'omuntu n'okumulabako era
omusajja ono ateekeddwa okusinkana kabaka mu bbanga ttono nnyo ne walagidde abampayimbe obutakkiriza wakiti wa Dani Muliika kusinkana wadde okwesembereza Ssaabasajja Kabaka. Ekyo si kikulu. Ekikulu kiri nti singa Dani Muliika afuna obuzibu n'awambibwa nattibwa oba n'afuna obuzibu bwonna ovunaanyizibwa ebitundu 99 ku buli 100 ekitundu ekisigadde kya Katonda kuba yalina obulamu bwe ebisigadde byonna ovunaanyizibwa kubanga ebitongole by'okwerinda ya iso ne eso nga bikosa amasimu agenjawulo ku orders zona okenyiri omukubirako essimu ng'omutiisatiisa ave ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kubanga okimanyi ye muntu akumanyi obuvo n'obuddo y'ensonga lwaki okola ebintu ebyo. Eno message njagala egende eri mukama oyo sete bahabula tabasira mutano wakali kinseera temezedde esanga bisibe mulekerawe fujjo n'akamanyiiro akasomagiza eyalira. Museveni mu Uganda wasengamu nga enfuuzi oba omuntu yajja okunoonya obudamu. Mu Buganda kive nnyo okusawa emmere y'omuntu singa abagirimye wantu wonna. Mukozesa ekitongole kyammwe ekya NEMA okusindiikiriza abasajja n'abakazi abankuseere abadde bakolera ku nguudo nga mukozesa ekitongole ekya National Road Authority n'ekya NEMA okusindiikiriza abasajja n'abakazi abankuseere abakolera ku nguudo wepo n'abo abakolera emirimu gyabwe egyalejjalejja mu ntobazi okulira n'entobazi. Wetwogerera essaawa zino abakyala n'abaami abankuseere abasangibwa mu bitundu ebyetoolodde Kampala mukolo wa Kiso obuyumba bwabwe ne bizinensi zaabwe ziri mu kumenyebwa n'okusendebwawo n'ennyumba z'abantu ozisenda nga mwekwasa nti abantu bano bazimba mu makubo tebalina kubeerawo. Era mutandise okuyingira mu ntobazi okusaawa emmere y'abasajja n'abakazi gye baasimba mu Buganda okusaawa emmere kive era muziro. Bw'okwata emmere y'omuntu n'ogisenda kiba kitegeeza naye kennyini oba musenze. Ebintu bino mbikola ng'ebyokuzanya naye emmere eruma. Naye ekisinga okunnuma kwe kuba nti mu Uganda mulimu ebyana n'abaana nga wetwogerera abasajja n'abakazi bano bemusayidde emmere mu bitundu ebyenjawulo mu ntobazi gye balima emmere basajja bano tebalina kyakuza eri omumwa. Naye ng'ekisinga obukulu muganda wo ali ku butaaki etaasulewo Jerusalem akanda n'ohosale azimbye mu ntobazi okwetoola mukono wa Kiso ozimalawo. Muno mwe muli n'ekibangirizi kye yawamba n'alowooza mbakiguze ekyebusegaali ku nkulungo wetwatuubaago twagulanga ebikondo etutta ku MKM webateeka kampuni ekuba engano n'obuwunga gye muyita y'amanda so nga teyasalimu sale ng'ebitundu 75 ku buli 100 mwagizimba mu lutobazi. Tugenze ku musajja mukulu omuyindi gwe bayita Sudiri Lupareria ono naye azimbye mu ntobazi za Buganda zonna n'ennyanja Victoria agikendezezza era n'agisenda temwogerako. Naye omuntu alimye cabbage, omuntu alimye limonde, omuntu alimye kasole musaamu ki ebintu bye ne muleka ono salimu sale omugenzi azimbe ekkolero ly'obuwunga wali ku MKM Busega ekitoogo kyonna n'akiwemu ettaka. Sudiri azimbye kampuni z'ebimuli azimbye kampuni ezikola ebintu bina n'okuyiwa amataka mu ntobazi n'okugaziza wooteri ze nga tomunyegako. N'oddira omuntu alimye emboga ekemu n'osaawa ebintu bye ng'ate emboga tezitwala dde omwaka okukula ziri wakati w'emyezi 3 ku myezi 4. Lwaki tomugamba nti emboga zino z'olimye nkuwadde period ya myezi 4 toddamu kulimawo gwe n'ojja n'osaawosaayi? Lwaki toga omuntu alimye kasoli atagenda kumala omwaka n'omugamba tukuwadde kasoli waggwamu muggyemu toddamu kulimawo? Naye ono olw'okuba nti muganda omugezi Jerusalemu Sale yazimba wali ku MKM Busega wetwagulanga ebikondo n'azimba ekkoldo kubanga Mandela mukwano gwe nga bakosa amaanyi state ebitundu 7 ku buli 100 kwazimbye ekkolero lyonna liri mu ntobazi byonga temulisaanyaawo. Lwaki mutulugunya abasajja n'abakazi? Museveni wavaawa? Museveni who knew you? Wajja tomalina kusangula minyira, wajja tolina depe yandaweya, wajja tomalina bakibaita suuti, wajja tomalina babakwata fooko. Museveni wajja tolina adde ekijiiko ky'ettaka mu Uganda, wajja tolina ky'olina. Kati bano abantu bw'ofutu baddeko gw'osuubidde ogenda kuwangala ku nsi kuno bbanga ki? Lwaki temusaasira abantu? Museveni tolina gw'oliisa mu Uganda. Ne banga abantu basobola okweriisa mu mbeera ya bulijjo, lwaki temuleka abantu ne bakola?
Omusajja ina capital mitwale 5 aleta emboga zinaziteka ku katana kawungezi wane kalero ngagenda kukola. Ne mujje ne mumenyewo imeza ye. Omukyala atonda amatoke enkota 3 naziteka ku kkubo ne mujje ne mutwale enkota ziza amatoke ne mukuba n'agwa n'afa. Kiki? Era nga muva mugandi bamufa tuleme kuseka. Mbuuza. Fena tukuliziddwa abantu baavu. Abakazi abatunda amawulire ku kkubo batukuziza batusabbe batulisiza batunyweseza. Gw'osula mu State House era kuzira osula mu masuuka 18. Nejjukira eri atalina mmere gyagenda kulya munna Uganda. Eri atalina school fees ng'omwana agenda kula senior 6 ninga badde sente azijja ku katala olweggulo wadde akola ku road reserve. Eriyo muzadde alina omwana P7 agenda okutuula nenga sente zadde agenda okugeza time agenda zijja mu mbokezo musaaye. Eriyo omusajja ewola sente agenda ateekeko kasooli ewola emitwalo 5 agenda alimu olutobaza luno kasooli sizoni emu emyezi 4 kasooli omusaaye omusubira agenda kola ki? Wajja tulina kyolina. Mwene nsimuloza Museveni manyi kuno kwoli goloza wofa oina special place in heaven nti bagenda kutwala special where nothing bagenda kutwala nga abantu abalala. Abantu bakuyigiza okukwata foko webali on record webali. Abantu bakuyigiza table manners webali. They speak it out. You were nothing. Ngatomene basiba tai wabakyali bakyayogera. You had nothing in life. But you have each and every, but still you are still oppressing people. To the extent until you are fighting with someone who has who even does have a capital of 100,000 Ugandan shillings. Nenga ate wasobola okwebeza nga takusabisa sente. In development countries, buli munansi government eri accountable muli sano munyo sano mu housing. Shelter wine okusula. Mu Uganda osuza bameka. Mu Uganda wabameka emmere nga ne Karamoja abantu bakulimye okuwemmere. Abaganda abakulisa abana baganda bafa bibali makomera. Bobo osobola okuzimba makomera okusibiramu abantu bakuwakanya nolimu okuzimba malwaliro ne mutuko ku lwala entumbi n'abadduse Nairobi. Oba otegera unako ki? Ngera kubuzo olwaliro. Bobo osobola okuzimba Kitalya n'ozimba Luzira n'ozimba Zimaction Bay n'ozimba makomera okusibiramu abantu n'olwala entumbi ne buwala nebulwale bugenda okuzala mu stadium buto nga bugenda kubazalya mu dasi botegera unako ki? Kati nkubuulira tosobola kugaana abantu kuseka nga bayina ennaku yaabwe. Obote twamusikiza mbwa y'amatyase butyampa tugenda kusikiza mpisi. Tugenda kusikiza mpisi. Nkugambye Abaganda tebalina we balaga we bali. Ate njagala obebaza nga mfundiki. Ngero okubaza buli Munyarwanda yenna eyayika Windows. Webale nnyo kuzimba ku ttaka lya Buganda. Mwebale kutwala ttaka lya Baganda. Mwebale dizimbako, mwebale developinga. Kubanga akalimike essawa kano bekazanya bweka ne kazanya bweka. Nja kusanga ettaka lyange lizimbyeko flat. Ojja kubodduka nga nze nkoma waka. Mwebale tukulaakulanya bannange. Mbaga buli muntu kubabyeko ettala mune kakkanya sala pressa. Mwebale tuyamba mukulaakulanyiza Obuganda. In the disguise. Kubanga kyemutamanyi nti ekyapa kya Buganda ng'eggwanga weekiri. Bweno naleta digitalized land titles waliyo mother titles eziriko akabugo 1900 weziri doza the mother title vuko bino byemwe forging ebyo ku Nassau Road. Mother title eza Buganda jeziri Buganda ng'eggwanga jeziri zonna mugenda kikola mutemukulu. Omwana ayinza okuwoza nejjajja mu kooti. Kuba gwolikana Museveni olikana nganze bwendi akana olikana ku Buganda.
mwebale dikulakulanya muzimbeko amasomero muzimbeko za kankwasa kime akamwesi muzimbeko zilizi mistiru brain is a monkey era mbasekere and I'm very happy muzimbe za kankwasa sime za kamwesi sime muzimbe zi fly over sime muziteka konteniza muzimbe ani atabalaba mugenda birekawo ate byonna bigenda kudira banyini byo muna muzimbe mutuyambi mwazimbe kirude hospital ku mwazimbe takanyini wali atudde nabazukulu bakimene byapa babirina ne mugende kawempe ne muzimbo kawempe referral hospital banyini byo bali balaba nakuno ku video kwali musanyufu bitia echapa bakirina ate kirinawo tikiri mu Uganda mu kirowoleza tikirinawo mwakinonya kyababula mwakino nkyababula muzimbye ze state yo simanyi nakawa simanyi naguru wawawa muzimbye zikolo eri ettaka lyekolo ly'ettaka lya Bwakabaka banyini byo webali ebyapa babirina muzimbe mwebale nnyo mwebalire ddala the helplessness of highest order muzimbe bambi mwebale muzimbe za Kashia Molo tujja zibeera mu banyinizo bajja the original owners they are coming no mwasoma lunako ki sima lunako mwasoma mubizimbe and I'm very happy for that era buli gobabyeke ettaka calm down bera n'endagaano yo bera n'ekyapa kyo ne bakikyusa bera nakyo time is coming and time is the best judge time obudde tozanyisa obudde muzimbi zi freedom city muzimbi mbuganda mayigozi ndiye zake dulinga bagendo nawo tuyambye tuzimbiddeko ozimbe zimirembe viro zimbe ku ttaka lya Buganda balangira nabambejja bandanyini mataka kubagenda kujja tebabuuza ndi flat yani muzukulu wachi tuzimba muzukulu wa moteza slow muzukulu wa mukabya slow mutuzimbidde mubale nyo mubale ddala mwebale kuzimba mwali bade mukola ekintu kimwe ekyabalemedde mwali bade modire ettaka lya Buganda muli yeso ne mugera muzimbe ebibuga bya mune mbeereyo ne mutuleka mu katoko kafuwa ne kati mutuyambe muzimbi tuzimbidde gudo mutuzimbidde za kankwasa mutuzimbidde zimolo mutuzimbidde buli kimu mutwanguliriza obwo kyebagala wandikola ekintu okulumya n'omuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaso etayanula yerege engalabi ekivunulwa nti omuyizi ayiga ng'anoonya eddiba ly'enswaswa oddikozesa engatto oba okulega engalabi kimubeera kizibu nnyo okufuna enswaso naye obusiru bw'enswaso ekeera ku makya neyagala okwota akasana akaakavaayo ku makya yo nebeeraawo netunekooto okuva ku saa 2:36 ye najja okuyiga nagisanga eri awo yeeyanise kati yeekola ekintu okuloza mbu eyota naye ate eyamba oli agiyiga gy'agitte kyova nga nti Buganda mazzi gakulukutira gigaali gakulukutidde mwebale nnyo mwebalire ddala bakulu mutunyumira omuganda gwoli mu kucunya essaawa zino afuna kye bayita kati kankikubi Museveni omuganda jjoko mumunyigiriza empisa z'abadde alina zisiiwuuka takyaddamu kuyamba ajja kuba mukambwe ng'ayogeranga mu kiga twaremana oyo gwe bayita omuganda ky'omukoze kati ky'omunyigiriza atandise okuguma mugumu nga nze bwewantu njangoloza nti nyinza okutya nze sitya kati batandise okuguma abaganda bagenda fuuka bakiga indirect tebakyaza tebakyayamba ebagiyita akugamba nti ekiganyi kiganyi mali mukiga oba mukiga omunyakuli waganda ekyo kiganyi akugamba twaremana tulemaganye kati ye muganda gwe mukyuye naye omuyigiriza ojja tuuka omunoonya nga si oli nga bano balala nnyo bonyigiriza badduse mu diaspora bana balala abayimbi babayabwalabu bakuba ebyogga enkya negula bali mu kubatta bo obutwa bagenda kuguma muwoza bavuma ku social media kati beewo bali tebawemula muganda nga ayina empisa mukwano nina kati these days ekigamba kigabe bu deal with it
kubanga bakoowu lwego bayita omuganda gwe joko mumunyigiriza you are teaching him how to be strong tubadde soft nnyo previously abaganda badde soft nnyo we care about in love egende gwawo ojja kitegeera kyosiga kyokungula tojja kusiga ssere ofunemu emmwanyi gwe basigemu ssere n'ojja mufunamu emmwanyi ekyo nkikugamba they are there now they are learning okay bati bakole ebintu bino nti ye okay kale kale ndakubulira akagero nga nfundikira kino kyembadde nkwogerera ku kitebadde egga kati kino kibadde kikusalyamu engeri gy'otunyiza abaganda kati bagenda kukola akakodyo kano kawulire bulungi nnyo ojja kutta Ssaabasajja Kabaka nga bw'omupulaninga very soon naye kaakano ke bagenda okukola omukazi oyinza okumwenda n'omwendako n'oyenda lwategedde nti wayenze omukazi okumuwaka n'ategeera nti wayenze yakutte red handed n'akufumbira amazzi n'onaaba n'akuwa emmere n'olya n'emikolo gy'abakulu n'agiwa ne muyimba oluyimba lw'eggwanga n'enkya naggola engoye n'ogira n'okola kati gwe bw'otuuka ku mulimu tanakoga omukazi ono yategedde nayenze naye nga teyayombye n'owulirako bakyali baabwe naye nga tebabadde gye wadde oyendera era kati bye bimukukola essaawa naye abaganda nga basirise nnyo bye muli mu kukola kati omusajja batamubuuza gye yayendere waki kati ate omukazi yategedde nayenze naye talina kyaŋŋambye bakyali bange nkole ntya kati byo bikere bigenda kusigaga kazi wajja kutta kati notandika kufuna paniki kati mu paniki mood kyenkugamba kati mu paniki mood kati abaganda mbasomesezza how to be strong and how to be resistant and how to sit somewhere and start analyzing issues one by one bagamba okay kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti dio bado vuga nga diversion no later but now they know what diversion means tekitegeeza bakimanyi bagenda basoma politics that's why omukulembeze bwanyapa bamuganti wanyampye nga bakola ekirala kubanga risk yabaddemu okitegeera kati mubasomesezza kati kangu musebe abaganda kitegedde kati nkutegeezezza omukazi akutegeera nti wayenze n'atula bulungi ngine mbere n'akuwa n'akugololera n'ogenda ku mulimu n'ekiwojolo n'akuwa kati gwonyumizaako bakyere omukazi yakutte mbwezi naye byabujja buli kimu akikoze naye kati nkoze ndya ne bagamba owedde kati n'okomawo weemoola bw'oti olabiriza ate kati okumanya Museveni mu state yemu gye njogera omusajja bw'akoma nga yayenze nga omukazi teyamugayo ekintu kyonna jjo olukomawo mu nju asooka kunoonya wali akambe baba badde balina muno obutwa bw'emmese mu nju n'atandika okunoonya obadde obutwa bw'emmese n'anoonya wali ejjambiya nayingirako mu kisenge n'atandika okukebera mu kisenge ekyo nobwaliyo ekintu kyataddeyo mu buliri nga tekiriiyo mukazi ng'ali hapa akuwadde juice kati n'obeera mu buliri ne muyingira ekiro mu buliri ng'amaze okuwa emmere n'obeera mu buliri ng'okanula amaaso tosobola kwebaka mpaka gulunoka ofeesi nga tiwayenze kati yembeera gy'olimu ego bayita omuganda omusomesezza gwe kennyini obuli otulo kati tokyebaka kubanga wakozeko effujjo oyagala kutta Kabaka tukulaba buli kimu tukyogera tukimanyi ojja kutegeera ezo tuyite empisa muganda tayomba naawe tetuyomba naawe time is coming do whatever you feel like but time is coming bayize bamanyi obadde kimanyi omukiga yagambye omukiga yabeera omukala nakuwa ansa entuufu baganda batandise zigaba bako ate abako basinga okubeera abaana buwala bako bamubakozeko effujjo lyonna mubalemesezza okusoma mubamye emirimu mubatutte mu nsi z'Abawarabu babakyonyizza mubatunzemu ebiwowoolo sente ze basindika muzibba bategedde politics oba yasoma bati yasoma kati omanyi kyebayita diversion omanyi kyebayita politics bamanyi okwogera bali ku social media baboogera bakola program ezinja bagudde owo kati boodiringa nabo bajja kugamba olunaku lumu atiwe mbweno wakichenga twalemana bagenda nti kikokiwe jja kitegeera bakyunye naye mwe bali kuzimba dewendi n'abalala bwe bali bajja kulaba naye ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka mukama wankumira tabakumbira mpeera kuyinza okulowooza nti ojja kusanya abaganda kakutema endamwandu katema omusika mulumbe
oba kate mabechika mulumbe abambuze ebyapa okitegede ogenda kola buli kimu je kikola gamba no kola bisazi limeka azize sawa banange nabala bakaka nabala kyadde mukirizo kugenda kwange kuno video like banyumidde nnyo nesina kyakola dino okugira n'okumuzenga nabi yange tujja sinkana probably za ku kusatu amukawa bakuma tokumira mpeera buli mwasigale jali nga musabira Ssaabasajja Kabaka n'okubanga buli omu atandise okubesimu kati twagala tutandise ku operation twagala kumanya the whereabouts of Ssaabasajja Kabaka neche mbamanya nti anytime if something happened did it be a surprise mwina kunonya mayiga n'akabinja ke konna nchida munga mfundikira buli muganda wali kozesa social media platform yo to demand Ssaabasajja Kabaka whereabouts naye in case of anything abalanze manya buli kabinja konna kabadde meoke bagambe all along since I started problem mudame ngemo manya okwata ne okudiringa naye kitegedde manya okudinga naye so mukaba bakumira takumbira mpeera abali abakoseddwa mukama bakingirize musobole kubanga musuuka onako lungi mukama bakumira mwera